kino kiseera kike tulimu Mukama kye yali ategeeza ekiseera kuba Mukama olaba Matayo 24:45 Mukama waffe Yesu Kristo yabuuza n'agamba ani oyo omuweereza omwesigwa Mukama we gw'ayinza okwesiga awe abalala emmere mu kiseera ekituufu. Kati olwaleero mmere ki gye twetaaga mu mwoyo era tuli mu kiseera ki? Okutegeera ekiseera kye tulimu tusooke tusome okubikkulirwa 3:2. Okubikkulira 3:2 Mukama agamba nti ayimiridde ku mulyango era akonkona. Oyo yenna anaawulira eddoboozi lye n'aggulawo oluggi, Mukama ajja kuyingira mu nnyumba ye naye balye wamu. Owulidde ekintu ekyo? Naye balye wamu ekyeggulo. Ye naye balye wamu ekyeggulo. Wali Mukama abadde ayogera ani omuweereza Mukama we gw'aneesiga awa abalala emmere mu kiseera ekituufu. Ate wano Mukama mu kubikkulira 3:2 Mukama ayogera nti oyo anaawulira eddoboozi lye n'aggulawo omutima gwe, Mukama ajja kujja bali wamu ekyeggulo. Tujjukire wekiba nga ekiseera kya lwaggulo mazima tosobola kugaba kyanca olw'eggulo wabula weetaaga kyaggulo. Ekyokulabirako abaana ba Isirayiri we baali mu ddungu nga batambula tulaba nti baalya emmere eyo Mukama gye yabaweereza emmaanu, naye baagiryanga ku makya. Ku makya baalyanga emmaanu, naye olw'eggulo oba obudde nga buzibye baalyanga ekinyonyi. Waliwo ekinyonyi kye baasobolanga okulya, naye ekinyonyi ekyo kye baalyanga kyekyo ekinyonyi ekitambula okuva mu kitundu ekimu ne kigenda kigenda mu kitundu ekirala, naye ekinyonyi ekyo gye kiva tekiddayo. Buli kiseera kiba kitambula nga kiva mu kitundu kimu kigenda mu kitundu kirala, naye nga gye kiva tekiddayo. Abaana ba Isirayiri ekyo ekinyonyi kye baalyanga ekiro, ate ku makya oba obudde bw'emisana baalyanga emmaanu. Kyenvudde njogera kino, Mukama waffe Yesu Kristo wali mu kubikkulira 3:2 ayogedde ku kuyingira n'alya naawe ekyeggulo gwe abaamukkiriza. Ate tulaba abaana ba Isirayiri baalyanga ekinyonyi kino obudde obw'ekiro, emisana baalyanga emmaanu. Ekinyonyi kino olaba nti ekinyonyi kino kyekinyonyi ekitambula ne kiva mu kitundu ekimu ne kigenda mu kitundu ekirala, naye nga gye kiva tekiddayo. Kyekinyonyi kye baalyanga obudde obw'ekiro. Ate we tuba tutunulidde obudde kuba kati tugezaako kulaba tuli mu budde ki, kuba Mukama waffe abuuza wali olaba mu Matayo 24:5 Mukama abuuza n'agamba muweereza ki omwesimbu Mukama gw'anaakwasa ennyumba awa abalala emmere mu kiseera ekituufu. Kati ngezaako kulaga ali eyawuliriza ekiseera kye tulimu. We tutunuulira mu Bayibuli we tuba tusoma nga twagala okulaba ekiseera kye tulimu, tulaba nti okuva ku Adamu okutuuka ku Aburahamu waliwo emyaka 12. Ate okuva ku Aburahamu okutuuka ku kiseera ky'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo nawo waliwo emyaka 12. Kati ate okuva ku kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo okutuuka olwaleero waliwo emyaka 12. Gyonna awamu olaba nti gy'emyaka egijja gituukira ddala mu myaka 6. Abo abaali bagenzeeko mu ggulu oba oyo anaagendako mu ggulu ewa Mukama waffe, w'ogendayo osobola okulaba eringanga wano ku nsi gy'oyinza okuyita kalenda. W'ogenda Mukama waffe w'atuula, w'ogenda entebe kitaffe w'atuula, wansi wennyini ng'entebe eri wano naye w'otunula wansi ojja kulaba esobola okuba nga kalenda. Eriko buli kimu okuva ku kutonda kw'ensi eno okutuuka ensi gy'erikoma, buli kimu oba kalenda ogiraba. Kati ngezaako okulaga kiseera gye tulimu. Olaba nti we baali mu ddungu abaana ba Isirayiri nga batambula, emisana baagobereranga empagi ey'ekire, gye baagobereranga emisana nga waliwo ekire kye bagobereranga, waliwo empagi ey'ekire nga yeebawa ekkubo okutambula mu ddungu kuba baali tebamanyi kkubo gye balaga. Baatunuuliranga ekire ekyo, empagi ey'ekire nga gye bagoberera obudde obw'emisana, kubanga empagi ey'ekire eno yalinganga omukisa, kuba ekire kitegeeza mukisa, kuba ekire kye kireeta enkuba, enkuba bw'etonnya ebyo bye babalima ne bikula. Naye ate obudde obw'ekiro tebagobereranga mpagi eno ey'ekire, wabula obudde obw'ekiro wabangawo empagi ey'omuliro abaana ba Isirayiri gye bagobereranga nga bali mu ddungu.
gye bagobereranga nga bali mu ddungu, nga bali mu wilderness, empagi eno ey'omuliro. Kati we tuba twogera ku munyenye okugwa okuva waggulu ne zigwa, ne twogera ku musana enjuba obutawa kitangala kyayo, tujjukire Matayo 6:33. Mukama atugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugatirwako. Leero mu kanisa ebiseera bingi tetubuliddwa kunoonya bwakabaka bwa Katonda. Bangi mu kanisa tubuliddwa jangu ono n'ekyamagero ku kyo, jangu ono n'omukisa gwo, jangu ogaggawale, olunaku luno lulwo, guno omwezi gwo. Naye mazima ne batatugamba kunoonya era ne batatuyigiriza kunoonya bwakabaka bwa Katonda. Y'ensonga lwaki twogera ne tugamba nti mazima enjuba tevuddeemu kitangala kyayo, enjuba nga ye kanisa tevuddeemu kitangala kyayo. Singa obuweereza buno bwonna obw'emirundi 5 tubadde buli omu asobola okukola omulimu gwe, pasita oba kale nabbi naawe obunnabbi, omutume naye naawa obuweereza bwe kuba nawo bwanjawulo, omusomesa naye naakola omulimu gwe, pasita naakola omulimu gwe, omubulizi naye naakola omulimu gwe, kuba bonna obuweereza bwanjawulo. Era nga olwa mu kitabo kya Ephesians chapter 4 okuva ku lunyiriri olwa 11 okutuuka 15, Mukama atulaga nti bonna obuweereza obwo buli bumu bwanjawulo, naye bwonna bukola ekintu kimu, kuzimba kikula kya Kristo ekiri mu ffe, kituuke ku kipimo kya Kristo bwe yali ng'ali kuno ku nsi. Tunoonye Mukama mu mwoyo ne mu mazima, oyo amunoonya ajja muzuula. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Ne bwe tuba nga tunoonya byamagero, tunoonya mukisa, mwaka ku mwaka tusaba mukisa, mazima tujjukire Mukama kye yatugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, kubanga watali bwakabaka bwa Katonda omulabe sitaani tetujja mutegeera. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, obwakabaka bwa Katonda bunaabeera mu ffe, olwo tujja kwongera okutegeera Katonda tulabe nga ye, tujja kuwangula buli kimu ekitwetoolodde, n'ebirala byonna bijja tugattirwako. Mukama bakuume, baagala nnyo.